oza olulimi lwa kuzimba tetulina gwe tulwanagana eno social eno siringi wano tulabawo blue corner na yellow corner na red corner wano tuteesezaawo buteesa otuwa ekirowoozo kyo ne kiyitawo tomanya mu mukisa wayinza obbaawo asalawo ebigenda mu maaso mu ggwanga bino n'awuliriza ekirowoozo ekyo n'akipiikinga n'agamba ekyo kisobola okukola so bw'otatuweereza kigambo kyo ng'ebigambo bisongovu wadde wanyiiga nnyo ng'opposition waginyiigira wagikyawa totuwa bigambo bibisongovu gavumenti nga wagikyawa okusembayo totuwa bigambo mu njuyo ne mu bwongo bwo wano tuteesezaawo buteesa tweyigirize nnyo okuteesa tunayiga okuteesa ebintu ebimu bijja kukola ki kutwanguyira kale aboolinawokko abateeseza boobompa BBS tusimanyi empeereza yammwe amanya Shavi Music oba abangi gwe bamanyi nga Ivan Waneka tosi ku mwalo kaakati amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda gafevarinze nnyo President Yoweri Museveni lwa nsonga kyalabiddwako na wano mu mikono awalabye certificate gye bawadde Kyagulanyi nga yanaku za mwezi 19 nga balaga nti yamaliriza naye bannayuganda ffe tetutidde tulinze nga 14 Januari yegenda okusalawo. Sayimu mwasuze mutya mwebale okuweereza n'okutuleetera emiramu emirungi n'okunyirira mwebale kunyirira n'omukyalo oyo kaakati nze amanya nze Sekandi Kawempe kati naaligambye nti omuntu yenna wali yandibadde ng'agenda mu bukulembeze nabali baba ba pulezidenti bandibadde bambala ekintu kimu kubanga nti ekiraga ekitegeeza nti tulinga abatagenda kuddamu kulonda nga pulezidenti waali. Simon Shadia mwebale okuweereza nze bampise ex-convict mutyaba Morani okuva e Kawempe naye bannange kati twebonyaabonyeza ki bannayuganda omanyi mwe muli bakujjukiza bannayuganda nti Uncle Mau yagambye tuli mu kisenge okuteeseza engeri gye tukyusaamu obuyinza nga tuyise mu kalulu so kana akalulu ka luutu eno oba nomination ezigenze zitya oba okulonda kugenze kutya nze sikulowooza nti kulina enkyukakyuka era tumanyi omukulembeze ajja sigala nga y'omu His Excellency Tebuhabulwa Mzee Museveni. So BBS tusimanyi empeereza yammwe amanya Shavi Music oba abangi gwe bamanyi nga Ivan Waneka tosi ku mwalo kaakati amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda gafevarinze nnyo President Yoweri Museveni lwa nsonga kyalabiddwa. Nze Katulamu Santos sinzidde eno Kalangala ku bizinga nanze amagezi ge nandiwadde akakiiko k'ebyokulonda bandibadde bakola obwenkanya buli muntu n'asobola okukola ki okuweebwa obwenkanya kati nga President Museveni ebikozesebwa byonna by'obwa President aba alina obbizaayo najja ng'akozesa bibye wawangula ne bimuddizibwa kubanga olwedde amateeka kyemmanyi we gayitambula naye ojja kwekanga nti aleese abantu kakiiko k'ebyokulonda abantu nga 100 oba 200 kyokka nga amateeka gakkirizibwa era wano wawulidde Simon Byabakamanga agamba nti okujjako omukulembeze w'eggwanga ndowooza omuwulira n'amateeka takyagagenderako. Actually ono ambassador wa Liverpool Muyenga ndugwa John Bosco kakati ku ky'omukulembeze w'eggwanga okwewandiisa byonna naffe tuli basanyufu olw'ensonga asooka atufugayo gye emyaka egigira atereze tumuwe chance endala atereze ebiganyi ebyali byagaana na tuli basanyufu of course okutwaliza wamu nga banna movement nabo nabo bagende beewandiise ekyo. Nze Katulamu Santos sinzidde Hello, mwasuza mutya Simon Kawalata mwasuza mutya wano bamuyita Ntege Plan kuva ekazo ku mulamu ogwo gwe muleese olwaleero gw'obukulembeze w'eggwanga ebigenda mu maaso mu nomination gyagendamu amazima tewali bwenkanya kuba olina history gy'olazaawo engeri gyazzeemu nga bamulondamu okuvira ddala ku Dr. Kizza Besigye kibadde kiraga nti afuna miliyoni 5 nezigwamu Besigye n'afuna 2 wali eri ne baddamu ne balonda n'afuna miliyoni zigenzemu miliyoni 4 zeesazeemu kaawo
Besigye n'asigalamu 2 ne baddamu ne balaga mbw'atadde azzeemu n'alinyisa n'afuna miliyoni 6 Besigye era n'asigalawo mu 2 kati ndowooza olaba awo ekintu ekyo kiraga nti bamulinyisa ne bamukendeezaamuko katini ne balinyisa ne bakendeezaamuko katini we batyo bazanyisizaawo kati Bobi Wine we yajja ne bamanya nti kati omulala yazze yasinziza ku maanyi ne bamuwa miliyoni 6 Bobi Wine ne bamuwa miliyoni 3 kakitegeeza ne mu luutu eno gye tugenda okuddamu bayinza omussa ne bamuwa miliyoni 5 Bobi Wine ne bamuwa miliyoni 3 oba ne bamuwa miliyoni 2 kati awo ke kazannyo abantu abo ke batuzannya BBS mwebale kuweereza amannya mpitibwa Hamza Abdallah naye nga mu butuufu Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baali mulese n'atambula bulungi n'abantu be n'agenda n'anominatingibwa nga Kaguta Museveni. Saimo Kawala Tanisha Dia mwebale tuweereza nze Special Star Gale wano Lugazi. Saimo waba musaada ng'akwana omukazi ng'ayamukwana aye nga tayenda bananga asobola omwesibaku abantu beeyagaliza aye gavumenti eya Uganda yeesiba ku bantu babatuma baide batuweereze era babalonda Saimo singa tibabalonda olowooza bandiyisengawo batya babalonda tubendeza buwanguzi ffe twawaawamwira amaanyi era tuzira kyakola. Simon Shadia mwebale okuweereza nze bampise ex-convict. Simon Shadia mwasize mutya swase olungi nededike ekibiri kanaaba akakiiko k'ebyokulonda kamaze amaanyi oli yakulira ye head of security yalonda abalamuzi yalonda akakiiko k'ebyokulonda bano kitegeeza bakolera oli mukulembeze bayambi be bakusamba bapakasi. BBS tusimanye empeereza yammwe amanya Shavi Music oba